deba party esoko jowa esekula lero tukoye ebintu byabasingo omanyi Kaye yakola mukola na 50 neko omusajja yakulira kololo tubikoye okola shongo olina basajja bakazi bokasimu basajja doctor ogenda kuyimirira wa it's okay niceness yes are we live already on the radio right away tuli mu bulango tugende tubade mu muziki tewali tabu naye abatula bafenna soko no you introduce the people soko okitandike bulungi introduce ngamo English mu Luganda totusumbuwa basabane banyabo we are live on Magic 100 tuzo kubanga tukwata ku nsonga nyingi nyonga utagamba nti Wednesday ebera freestyle tukwata ku kino nekiri issues zwairo tulina mu issue nga eya assassination ya general tulina mu issue y'abavubuka b'Nansana tulina mu issue ya tojja kuddeyo nga tetukola basi nebirala bingi ebinaba bitambula JNP yes boss of course by live ku Kaye Wisdom official and a beautiful fatty and a beautiful fatty yankwaniriza nnyo looking smart go kabanyo ay kugambi amasanyalaze yakwingidde nedda waliwo ekintu kyolaba banange mwenna abatula waliwo ekintu kyolaba n'ogamba Museveni agira afuga paka wakoera nedda ssebo atulekemu naye atulekemu abantu banyenye ekintu okay anyways together right away nakasoke go to yard weda ndi musana munange musali manyi lero twazine Dr. Katori yatusinga no anyingizamo ebintu esitamaika kati nange wedi wano mutusasira abali ku live ku Kaye Wisdom official and the flashlight and other channels kambije no musajja yizo okugeza notia kambije nange nedda mbera sima abatulaba yoyo no Dr. Roger yakyasinzo asoma ebimuli nasoma amabavu n'amabense nibyo nabimalayo fete tulina chakula nga fe tukuba miyembe no problem but every Wednesday we are here with Bikyali and Kaye Wisdom. Yes. Let's go live. Okay, Magic FM is what you're listening to. Ngenda bagambye Wisdom kaja kuba twegatako sawa zili musanvu dakika zili 10 zakayitako. Everyone is there tubera nga tuwayamu ensoga ezenjawulo social, economical, political, entertainment. Byonna tubegatawamu. So today I do have Wisdom Kaye, I do have the beautiful Fatia. I wish this was TV na mulabako Fatia. Kasa woba yagala mulabako mwenna abatulaba manya gangenze Kaye Wisdom mutabani w'omulale yakulira ku mato mutali mazzi ne seriraka bobo yagala okulaba ku mwala lero gwe tuyina mujja kubanga mulaba beautiful Fatia genda Kaye Wisdom official YouTube channel subscribe unyiga akadde genda ku teacher live YouTube channel okay live genda era oba ku flashlight UG banangera zonna YouTube eze tukugamba genda yo subscribing or following nga talk back at bana balabe tujjo kuba nabo yes we have 50 no problem we shall be going like that walwabuza gano na kabanange simayina kumanya Uganda ngaluzibu katonda wange ebintu bino bili mu Uganda bibamu ujunyola abantu abatabitegedde ku Magic waliwo atategedde kyoyogere Nansana what happened in Nansana Nansana nasobola kubanga abeera either banywa marwa oba banywa whisky oba banywa wine what wrong with Nansana yes police ngena abavuka bekutte akabinja baba lino mukolo gw'embaga omusajja nga wasa musajja munne ekisokerwako ku ebyo abavubuka ndowooza Kaye ndowooza tuyite bulali ya mirimu abavubuka nabalabye nga ba early 30s na ba late 20s ba early 30s na ba late 20s bulali ya mirimu ndowooza liri mu kubatawanya abantu bano betaga counseling betaga mentorship betaga n'okusomesebwa banayenze kambabuulire si kyanenya abantu abo omunayuganda asobola okweyiya kati osobola okusanga awo nga waliwo omwana yabadde abaza visa otegekyenga Kaye togumya abaana bano batuuka dda mu kikola ne batenga n'okukola enviiri bakyusa n'endabi leka naawe bakyusa n'endabi nabirabye ne anyway Nansana teriyo wa visa kozi nga abadde agendawo nga kuliko abavubuka obaledera nti ne make up alinga wono wa mwana ono muwala nga buli kimu kyakyukira ddala batuuka n'okupangisa ennyumba ne batuuka n'okufunamu bannaabwe bennyini nti onajja tugatta onajja tukola bwetuti I think ndowooza ebbula ly'emirimu lireese ebintu bino anti kakati labayo kyovola banze nagambye president we yajjo gamba nti nga bagamba nti agenda ku locking simanyi lockdown let me tell you president namalajja na locking Uganda ne tudda mu lockdown wallahi era abantu bagenda kwewasa nebyetaaga lockdown eruwa muganye mwenna okuuma nze bange no
ffe Uganda tulina corona nze bange no nagenze corona bangema uliriza kino kyagenda milioni 4 mukakala mu milioni lindako bakola bati waba yagala okukola lockdown akole bwati agambe kali mu Kampala kasoke mbasibemu ennaku ezo abayine emmotoka zaabwe mba mutambula aba taxi mutambulemu abantu bana nebine bya lockdown ebyekisiru bye twali mululi mmere ani gogenda okuwa ebijanjala ebifu ani gogenda okuddamu biwa munakirizo goberera amateeka tewali buli omu agoberera ffenna tugoberera kotena kusindikiriza kati akakubule ebungereza abantu abakondoka buli lunaku baguddewo we have to learn how to live with corona ekyo nkubuulira amazima aganyabo eyindi olaba New Delhi bagigudde kati naye nga abantu bafatti aye gogamba tubeere bwe tuti abafa abawona bawone anti kati oli waba musiru muleka afe nze ntambula ne gundi yange ntambula ne kasabuni kange wemba sina sanitizer kasabuni n'akaveera yes kati goba owulira ekyokubiri nze nywa nnyo entangawuzi kati goba owulira nga ojja ffa kati tukolere ki otegere naye kyenansa lwaki numbers raising nze ngokulayira kuwedde waliwo ayagala okumaliriza fulaati ye naawe waliwo ayagala okumaliriza fulaati ze kyembadde ndowooza kyetulina okukkiriza COVID-19 is real and it is killing people iyo gyali kyetwalikoze bino byonna bivudde okuba n'abavubuka twalabyeko ennansana those are practicing homosexual and ebyo byokozesa abasajja baleetera okupracticing embeera nedda si mbeera yabwavu abazungu abalimu era bagagga omwana bagamba kati kankubula ekintu kimu omwana asobola okulaba n'agamba okunkubutayo emirundi egyo bampayo bukadde nkubulira tudde mu mazima bagaba mmeka mitwalo 3 nga bankuuta kya lack of mpisa mu bantu cultural norms zabagwamudda byonna mukola by'abantu beeri abantu empisa zibawedde kyalina mpisa dokita family yo no way tuve ku kintu kyennansana kubanga ekyennansana kijja omuvubuka kyemuna okukkiriza nti abantu bakyalina mpisa ojja kwesanga beautiful party yawe ojja kusanga 2 days nga ina mwala munne kisoboka kisoboka mwana gwe mwana wange ono musibira mu kisenge nongamba nti akwate mwala munne musibira mu kisenge posi nga gwabadde naye ali akantu alina kannasi kyekikola kibi ebyaddala nze kyaki kyambadde ngamba kyemayagala okwogerako nze ngamba oba okwekyawa kw'abantu olw'embeera eri mu ggwanga kyekibaleetedde ebintu bibaddewo mirembe ku mirembe byonna bibadde bibeerawo by the way saagala bwe tudda ku alaali manyi okwogerawo nawe nga tuli ku alaali opposite awo wennyini wone we tuli waliwo akabala tokamanyi GNP tomanyi akabala kawaaka akabaana balenzi ku balenzi akabala kali samu era kati nga otwalayo no dokita kabalenzi ku balenzi nze nagenda mu dokita basolomita nalongo nagenda mu kola nange mpakana dokita bamukwanira ku mulyango alimu olukazikazi tujje tugende naye kusa naye nze basobola okunkwana ate okayootunda nnyo gwe bana bugagga oli buno baseremu bali bagenda kukulwanira oli kaye waffe tujje tuge sande eno tukikola nenze kakangule naye waliwo omusajja mu butuufu asobola okunjoola ekigo but I think tugezeeko ku kintu muntwale mu bbaala eyo nga tumaliriza topic kale nga wendi wano ndaba omusajja mugambe nze okukwatako njaga sokoteka wali emitwalo 5 ati wuliriza ate bayo okwogerako nange nedda kyeŋŋamba sikunkwata kazi labayo anti ojja bwotyo anti bagamba nti no balina ssente nze jangu bwotyo ŋŋambe hayi Kaye Wisdom nga tonagamba hayi Kaye Wisdom soka oteeke wali sola then oyogere nkugudde nkugambe sola baŋŋamba balina ssente tebikkirizibwa mu ggwanga ensonga ezo tomukase tikya teeka sirimanyi banna
Ticha kankubulire ebintu ebyo twogerako nga bwe nkugamba tulina okuyiga okutambula ne corona. Tuyiga okutambula n'abantu ogwagabe byaliwo. Tuyiga okutambula n'abo abantu mu society. Tosobola kusanga muntu ng'agaya munne mu ngeri eyo nze tabakyamalira budde. Your job is zalo omwana mbuulire mutwale mu muzikiti oba mu kereziya. Naye mukyala buno nga buba bulungi nnyo. Bugenda otyate ku kale muno. Akitegeera ticha tudemaze banange abatuulize temanyi kiri mu studio wano kati ticha kale eno side muwala eno kati ticha mba mpuze nti kale okutunira gwe kwegombeko kibulevu buno bulinga situruwaya era nzo omuvubuka alinepankira bingi n'entula yokka ono buli kyalina kyonna nkimwegombako gundi tugere mu maaso omusajja waffe ticha kyawali kyekirungi beat nominations zafulumye Uganda temuli wadde n'ogu n'omu Kenzo mwatugamba akuba bisaawe international video zikoleze ebbeeyi yali badde gyali right now ekintu kya Uganda kirungi kayo tambuddeko music n'olaba kibayita music bali organizinga bw'ofulumako wabweru n'olaba music bali organizinga mu nsi endala music waffe tulina ennyimba ziba ntono ziba 3 2 4 oba lumu olinza otuuka ku international market bayinza okugamba nti kalolo mu lusuleko mu zino wabasajja bagenda kukwata ennyimba ng'olabye list bakwata ennyimba nga 8 nga zonna zonna batulina akulu ogamba nti jjawo luno otekolwe Uganda bijanjalo kachumbali oli omusajja asinanga azinira ekika kachumbali n'akyuka bwa nebo benyankole baba ate zina bayimbi kachumbali kaye abayimbi abakola hit songs abamu nanti yene mukyala we abayimbi abakola hit songs abamu tebaba bayimbi ate kati kachumbali is a doctor ogenda namukubidde nga mwagalako interview njagala muwa TV show nanga nina abalwadde bendiko ekapucholwa kati ana promotinga di music kati yange nti wononya ku good music soboka abamulina batono ate sina bayimbi olusi hit ye yakigwira kachumbali yagwira hit ye nga tabiri nako taina rede kuzaako taina rede kola interview kuvimba nga muyimbi kati gogamba ate bamuteke promise ko ita binagamba ali busy ali kumine moja milala kakati kansowe kugambe ne kino bannange tudde mazima omusajja Diamond Platinum akubye oluyimba ne ani senga ani Kofiro Mide otegera kubanga mayika mbabuli waliwo nga sibya bakita batya sibya kuzalawa oluyimba lwali lukyali mu audio ne luhitinga bunako 1 million otegera kyemugamba kati omusajja oyo ataddemu effort n'anoonya Kofiro Mide ne bakola collab oba bano balonda beat kibayita international act banoonya abantu abasinze ku influencinga n'abayina music by that time gwembuulira wanani ayina oluyimba kati tusose ku collab album ya Kenzo kuliko gundo limba ne Monikiseka ati yayimba atya waliwo asobola okuyimba nga akokkolima akasajja kali muganda wange njagala ogenda owulire ticha nimbye njagala owulire oluyimba lw'oyo omusajja Kofiro Mide ne Diamond Platinum ate Diamond Platinum yakola ekintu bwafuna collab n'omuntu amusinga agiteeka mu buli kimu n'ekiba kyetaaga lubaale oba magombe oba mufu ajjayo omufu n'amuteekamu amakuba agazza ssente ng'ataddemu weegali leero mbadde before coming here mbadde ku research babadde bankubidde ba company emu enoonya ambassador African ambassador eya John Walker ng'ekuwa option ku artist goyagala kuba go recommending ku yo nga bakuwa Fally Ipupa ne bakuwa Diamond Platinum ne bakuwa Wizkid ne bakuwa Ayami Aladi ne bakuwa ne Lupita Nyong'o mukyalo munake yasanya mu Hollywood oyinza kuwa kale wa ambassador wa John Walker mu Africa kwa wait a minute Lupita Nyong'o muzanyi wa filimu Diamond Platinum Wizkid Fally Ipupa ne omukyalo Ayami Aladi be bantu batano olondeko ani gwenzo kuba ambassador kati nsoka bwenti soka kujjako nsoka nenjako ono Lupita Nyong'o zanale nensoka muze mabali international recognized mu film anti kati nkubulira you're right so kati nensigaza Wizkid nensigaza Diamond Platinum kubanga kati njagala ku influence John Walker anti gogambe kubanga osoka nobala kichengendo promoting aba babiri basobola okunkolera bulungi ku John Walker otala kyemugamba kakati
naye Uganda twagala tumanye ensi ezisinga okutunda music n'abayimbi baazo gavumenti eziyambako banedda tewali government enawe eyambira abavubuka wa abawa ogamba bawa gwe wuliriza katandike lindako soko lindako Tanzania lindako Tanzania abantu music ne TV bazirabira kuno omanyi lwaki data wa Tanzania ali kyekisooka ekyokubiri kyovora ba Diamond Platinum akola oluyimba nabera ogenda teekayo ati wulira Diamond Platinum akola oluyimba lumu mu wiki emu nafuna emitwale 10 oba 3 oba 5 agavyu kubanga buli muntu abati Uganda wano kakati data bagana ebya otiti bagana bijjawo bamwanguye Kaye pozingamu Kaye twagamba nga abayimbi baffe tebali ku social media kati right now abayimbi 70% bali ku social media ne bateeka coach do they get ati lindako tebanaona kumanya data ne bona mteka ku nusu 2.5 abayimbi baffe kati byakuteeka ko na ngeri yakujjako wallahi tebagenda kujja ati lindako ticha omanye kiriwo nenda kansoke mbabuli bali ku social media bajja bajjako center bakaba kule genda ku page spice dana toba content tuyina abayimbi bameka ticha kansoke genda kuyasindira mukolo oyina abayimbi 10 platform ze tuyina wano Uganda nga how busy bagana ne baloga abayimbi be Uganda mu bintu ebiri babagamba nti bwe nkuteeka ku platform yange nga ya how busy mbumba promoting but at the end of the day YouTube esasula oyo nine how busy but where is the lie ono sente zawoli shamle motegera nti wa boostinga page ye abasigaza following ye kati how busy sayina musango naye ate ekiriwo ekite ebintu biri bibiri andi kakati ekintu kiriwo naleka ne ticha abayimbi basana mu lecture abayimbi wobagamba ab'e Kampala tugambe how busy shiba kubanga shiba waba ne milioni 10 kwa how busy ulira newe baba mwa siringi 10 guy 9 how busy mu luyimba lumu streaming oba download shiba loza abane send make a lot of money simba wakati naye shiba omusango machagamba awai music mulekao kubanga abamwaga even last week ya postinze ka screenshot ka busy kanyini nagamba na streams wezi simoba milioni nyo 2 milioni munya for about a year so tabirike bya sente kati 9 chobola bawane Uganda abayimbi twagenda ne basiri wala mu kibaita popularity chobola baba wane Uganda abayimbi betulina bali popular nete bali famous okimanyi kwe kuba one ngomanyidwa ate ngo ina sente Bob Wine netayo mulala atafukamira kuyango oli afukamira anti nkugambi ye Bob Wine ngojeko Bob Wine go ticha jangu mbulira yo muyimbi Uganda ngamanyidwa ate nga ina sente bala byatugamba ne Museveni muyimbi naye agungire muri omanyi oyo wagenda nnyo mu ssabo bagenda n'agira kati oyo naawe muve ng'ayimba nsonga za mukulumbala tukyali ku nsonga z'abayimbi Kaye mbadde ekyakubuuza ng'okyambuulirako ku bayimbi benkuwadde internationally ani gwenza okulikomendinga singa kasimu kadde kakubiddwa gwe either Wizkid oba Diamond kati ba rating out of 5 bonna ani gwosemba naye out of 5 from 5 to 1 Wizkid omuwameka 5 to 1 Wizkid omuwenya afali pupa oyo ali mu 3 ali mu 3 Diamond Platinum naye nsolo muwe why 3 naye Yami Alade abana tabava mu 3 kitegeeza nti Wizkid gwoba olikomendinga ku ekyo kati bwe tujja mu Uganda tukitadde mu Uganda muyimbi kigwenza okuba ambassador wa Johnny Walker kuba Bobby Wine ye whisky asinga Bobby Wine wachi nabene Bobby Wine basajja mbambu badde Bobby Wine olaba nerinya tuyogera Bobby Wine nuclear ono yalakukabuleko si kule Bobby Wine no mwe kibina kye nalemo ki promoting achi promoting olanja abantu bachichaje ekigambo ti Bobby Wine okumuteka mu kibina kimana n'akitereza teka ko kibina ekirala okay mbadde ngezako kubalaga nti how they love the guy tinomuletera obukyebakyawe kitegedde nti mubayimbi wo toyinawo na muyimbi amachi ng'ayinza kugenda na brandi ya Johnny Walker batunulira endabikayo batunulira neisayo n'omulala gwendeeta Uganda omumanyi ani Kenzo kituufu Kenzo okay because Kenzo omuteekaawo kati Kenzo n'amala ajja wano
era kyemanyi ffe atugobawo bw'ati n'alina nono the beautiful kati n'abeeraawo n'ayogera byayogedde kati Kenzo omusolo mu okupromotinga omwenge ogwo kubanga naturally ne watuuka obutuusi bakyala omulaba nti nno kati Kenzo asobola okunywesa gundi whisky nga tomunywa Kenzo munnange Kenzo engeri ayina experience mu mazika ago kitegeeza nti omuyimbi artist yali recognized internationally muyina omu Kenzo politician neda sebo asigala nga muyimbi naye twogere kwa biri bokabokka singa tuwaddeyo nga bataano oyo problem gyalina eri emu kwekyanga yes zamutuukako naye character leeta topic endala nabaddeawo wiiki ewedde ku Friday nefuna kasimu okuva ewa Mahalima n'amakula naŋŋamba balinawo olukiiko enkera ku lwomukaaga omwana we ng'amulemi bannange mama alima namakula yekibulooka w'abavubuka w'abasajja n'abakazi abali mu America abagala okufumbirwa bw'oba oyagala sugar mami mu America yes mama alima namakula oba oyagala sugar daddy mu America are you promoting wait a minute oba oyagala sugar daddy nedda longa walala songa wano mwono Maria ebintu bino biri mu Uganda bibaamu ujjunyula abantu abatabitegedde ku magic waliwo ataategedde kyoyogere Nansan what happened in Nansan Nansan asobola okuba nga abeera either banywa marwa oba banywa whisky oba banywa wine what yes police ngina abavuka bekutte akabinja babalina omukolo gw'embaga omusajja nga wasa musajja munne ekisookerwako ku ebyo abavubuka ndowooza Kaye ndowooza tuyite bbula lya mirimu abavubuka nabalabye nga ba early 30s na ba late 20s ba early 30s na ba late 20s bbula lya mirimu ndowooza liri mu kubatawaanya abantu bano beetaga counseling beetaga mentorship beetaga n'okusomesebwa bannayinze kambabuulire si kyanenya abantu abo omunnayuganda asobola okweyiya kati osobola okusanga awo nga waliwo omwana eyabadde abaza visa otegekyenga Kaye togumya abaana bano batuuka dda mu kikolwa ne batanga n'okukola enviiri bakyusa n'endabika leka naawe bakyusa n'endabika nedda nabirabye ne anyway Nansana teriyo wa visa ozi nga abadde agendawo nga kuliko abavubuka obalabye ddala nti ne make-up alinga wono wa mwana ono muwala nga buli kimu kyakyukira ddala ne batuuka n'okupangisa ennyumba ne batuuka n'okufunamu bannaabwe bennyini nti onajja tugatta onajja tukola bwe tuti I think ndowooza ebbula ly'emirimu no lirireese ebintu bino anti kakati labayo kyova olaba nze nagambye president we yajja okugamba nti nga bagamba nti agenda kulookinga simanyi lockdown let me tell you president namala ajja n'alookinga Uganda ne tudda mu lockdown wallahi era abantu bagenda kwewasa nebyetaaga lockdown muganye mwenna okuuma nze bange no Uganda tulina corona nze bange nagenze corona bangema uliriza kino kyagenda milioni 4 mukakala buli mu milioni lindako bakola bati waba yagala okukola lockdown akole bwati agambe kali mu Kampala kasoke mbasibemu ennaku ezo abayine emmotoka zaabwe mba mutambula aba taxi mutambulemu abantu bana nebino ebya lockdown ebyekisiru bye twali mu luli mmere ani gogenda okuwa ebijanjala ebifu ani gogenda okuddamu bbiwa munakiriza okubeera amateeka tewali buli omu agoberera ffenna tugoberera kotena kusindiikiriza kati akakubule ebungereza abantu abakondoka buli lunaku baguddewo we have to learn how to live with corona ekyo nkubuulira amazima aganyabo eyindi olaba New Delhi bagigudde kati naye nga abantu bafa ati aye gogamba tubeere bwe tuti abafa abawona bawone anti kati oli waba musiru muleka afe nze ntambula ne gundi yange ntambula ne kasabuni kange wemba sina sanitizer kasabuni n'akaveera yes kati goba owulira ekyokubiri nze nywa nnyo entangawuzi kati goba owulira nga ojja fa kati ukolere ki otegere naye kyenansana lwaki numbers raising nze ngokulayira kuwedde waliwo ayagala okumaliriza fulaati ye naawe waliwo ayagala okumaliriza fulaati ze kyembadde ndowooza kyetulina okukkiriza COVID-19 is real and it is killing people iyo gyali kyetwalikoze bino byonna bivudde okuba n'abavubuka twalabyeko enansana those are practicing homosexual and
ebyo byokozesa abasajja kibaletera okupracticing embeera nedda si mbeera yabwe wavu omwana abazungu abalimu era bagagga gwe omwana bagamba kati kankubula ekintu kimu omwana asobola okulaba n'agamba okunkubutayo emirundi egyo bampayo bukadde nkubulira tudde mu mazima bagaba mmeka mitwalo 3 nga bankuuta kya lack of mpisa mu bantu culture norms zabagwamu dda byonna mukola by'abantu beeri abantu empisa zibawedde kyalina mpisa dokita family yo no way tuve ku kintu kyennansana kubanga ekyennansana kijja omuvubuka kyemina okukkiriza nti abantu bakyalina mpisa ojja kwesanga beautiful party yawe ojja kusanga 2 days ng'alina muwala munne kisoboka mwana gwe mwana wange ono musibira mu kisenge noŋŋamba nti akwate muwala munne musibira mu kisenge pozi nga gwabadde naye ali akantu alina kannakyambadde okwogerako nze ŋŋamba oba okwekyawaku abantu olw'embeera eri mu ggwanga ebintu bibaddewo mirembe ku mirembe byonna bibadde bibeerawo by the way saagala bwe tudda ku alaali manye okwogerawo nawe nga tuli ku alaali opposite awo wennyini one wetuli waliwo akabala tokamanyi GNP tomanya akabala kawaaka akabaana balenzi ku balenzi akabala kalisamu era kati nga wotwalayo no dokita kabalenzi ku balenzi nze nagenda mu dokita Basolomita Nalongo nagenda mu nange empakana dokita bamukwanira ku mulyango alimu olukazikazi tujje tugende naye kusa naye nze Basolo kunkwana alla atoka yotunda nnyo gwe bana bugagga ngoli buno baserebu bali bagenda kulwanira bagamba ali serious oli Kaye waffe tujje tugende eno tukikola nenze kakangule ne waliwo omusajja mbutuufa asobola okunjola ekigo but I think tugezeeko ku kintu muntwale mu bbaala eyo nga tumaliriza topic kale nga wendi wano ndaba omusajja mugambe nze okukwatako njaga sokoteeka wali emitwalo 5 atuwuliriza atabayo okwogerako nange okwogerako nange nedda kyeŋŋamba sikunkwata kazi labayo anti ojja bwoti anti bagamba nti no balina ssente nze jangu bwoti oŋŋambe hayi Kaye Wisdom nga tonagamba hayi Kaye Wisdom soka oteeke wali sola then oyogere nkugudde nkugambe sola baŋŋamba balina ssente tebikkirizibwa mu ggwanga ensonga ezo teeka sirimanyi ticha kankubulire ebintu ebyo twogerako nga bwe nkugamba nti tulina okuyiga okutambula ne corona tuyiga okutambula n'abantu ogwagaba ebyaliwo tuyiga okutambula n'abo abantu mu society tosobola kusanga muntu ng'agaya munne mu ngeri eyo nze tebakyamalira budde your job is zaala omwana mubuulire mutwale mu muzikiti oba mu kereziya naye akitegeera tica tudde mazi bannange abatuwuliza temanyi kiri mu studio wano kati tica kale eno saidi muwala eno kati tica mba mpuze nti kale okutunira gwe kwegombeko kibulevu buno olinga situluwaya era nze omuvubuka bingi netunula yokka ono buli kyalina kyonna nkimwegombako gundi tugere mu maaso omusajja waffe tica kyawali kyekirungi internation zafulumye Uganda temuli wadde n'ogu n'omu Kenzo mwatugamba kuba bisaawe international video azikoleze ebbeeyi yali badde gyali right now ekintu kya Uganda ekirungi Kaye otambuddeko music n'olaba kibayita music balikogonaizinga bw'ofulumako wabweru n'olaba music gwe balikogonaizinga mu nsi endala
music waffe tulina enyimba ziba ntono ziba 3-2-4 oba lumu olinzo tuka ku national market bayinza okugamba nti kalolo mu lusuleko mu zino wabasajja bagenda kukwata enyimba ngo olabye list bakwata enyimba nga 8 nga zonna zonna batolina akulu ogamba nti jjawo luno osekolo Uganda bijanjalo kachumbali oli musajja asinanga asinira ekika kachumbani nachoka bwa nebe nyankole baba ate zina bayimbi kachumbani Kaye abayimbi abakola hit songs abamu nanti abayimbi abakola hit songs abamu tebaba bayimbi ate kati kachumbali is a doctor ogenda mukubira namukubide nga mwagalako interview nyala mu TV show nga nina abalwadde bendiko ekapcholwa kati ana promotinga di music kati yange nti wononya ku good music asoboka abamulina batono ate sina bayimbi olusi ya hit ya kigwira kachumbali yagwira hit ye nga tabiri nako taina rede kuzako taina rede kola interview kuvimba nga muyimbi kati gogamba ate bamuteke promise ko ita binagamba ali busy ku milimo je milala kakati kanso kugambe ne kino bannange tudde mazima omusajja Diamond Platinum akubye oluyimba ne ani senga ani Koffi Olomide otegera kuba mayikamba buli waliwo nga sibya bakita batya sibya kuzalawa oluyimba lwali lukyali mu audio ne luhitinga bunako 1 million otegera kye mugamba kati omusajja oyo ataddemu effort nanoonya Koffi Olomide ne bakola collab oba balonda beat kye bayita international act banoonya abantu abasinze oku influencinga n'abayina music by that time gwembuulira wanaani ayina oluyimba kati tusose ku collab album ya Kezo kuliko gundo limba ne Monikiseka ati yayimba atya waliwo asobola okuyimba nga akokkolima akasajja akali muganda wange njagala ogenda owulire tica nimbye njagala owulire oluyimba lw'oyo musajja Koffi Olomide ne Diamond Platinum ate Diamond Platinum yakola ekintu bwafuna collab n'omuntu amusinga agiteeka mu buli kimu n'ekiba kyetaaga lubaale oba magombe oba mufu ajjayo omufu n'amuteekamu kuba agazza ssente ng'ataddemu wegali leero mbadde before coming here mbadde ku research babadde bankubidde ba company emu enonya ambassador African ambassador eya John Walker ngekuwa option ku artist goyagala kuba go recommending akuyo nga bakuwa Fally Ipupa ne bakuwa Diamond Platinum ne bakuwa Wizkid ne bakuwa Yami Aladi ne bakuwa ne Lupita Nyong'o mukyalo munake yasanya mu Hollywood oyinza kuwa kale wa ambassador wa John Walker mu Africa kwa wait a minute Lupita Nyong'o muzanyi wa filimu Diamond Platinum Wizkid Fally Ipupa ne omukyalo Yami Aladi be bantu batano olondeko ani gwenzo okuba ambassador kati nsooka bwenti nsooka kujjako nsooka nenjako ono Lupita Nyong'o zanale nensoka muze mabbali anti mu filimu anti kati nkubuulira you're right so kati nensigaza Wizkid nensigaza Diamond Platinum kubanga kati njagala ku influence John Walker anti gogambe kubanga osooka n'obala kikyengendo promoting abo ababiri basobola okunkolera bulungi ku John Walker otera kye mugamba kakati naye Uganda twagala tumanye enseeze ezisinga okutunda music n'abayimbi baazo government eziyambako banedda tewali government enawe eyambira bavubuka ogamba bawa kwe uliriza katandike lindako Tanzania lindako Tanzania abantu music ne TV bazirabira kuno omanyi lwaki data wa Tanzania ali kyekisooka ekyokubiri kyovola ba Diamond Platinum akola oluyimba nabera ogenda teekayo anti ulira Diamond Platinum akola oluyimba lumu mu wiki emu nafuna emitwale 10 oba 3 oba 5 agavyu kubanga buli muntu abaki Uganda wano kakati data bagana ebya otiti bagana bijjawo bamwanguye Kaye pozingamu Kaye twagamba nga abayimbi bafite bali ku social media kati right now abayimbi 70% bali ku social media ne bateeka coach do they get ati lindako tebanaona kumanya bona data ne bona mteka ku nusu 2.5 abayimbi bafite abayimbi yakuteeka ko na ngeri yakujjako wallahi tebagenda kujja ati lindako ticha omanya kiriwo neda kansoke mbabuli ticha bali ku social media bajeka bajjako center bakaba koleko genda ku page ya Spice dana toba content tuyina abayimbi bameka ticha kansoke genda kuyasindira omukolo oyina abayimbi 10 platform ze tuyina wano Uganda nga how busy bagana ne baloga abayimbi be Uganda mu bintu ebiri babagamba nti
bwe nkuteeka ku platform yange nga ya how busy mbumba promoting but at the end of the day YouTube esasula oyo nine how busy. But where is the lie? Ono sente zaawoli shamule motegera nti wa boostinga page ye abasigaza following ye. Kati how busy sayina musango. Taina musango naye ate kiri bwe kite ebintu bibiri. Ani kakati ekintu kiri bwe batyo. Na aleka ne teacher abantu basana mu lecture. Abayimbi wobagamba be Kampala tugambe how busy shiba kubanga shiba waba ne milioni 10 kwa how busy. Kiki ulia newe baba mwa siringi 10 guy 9 wa how busy mu luyimba lumu streaming over download shiba roza bane send make a lot of money. Simba wakati naye shiba omusango machagamba awai music mulekao kubanga abamwaga even last week ya postinze ka screenshot ka we busy kanyini ngagamba na streams wezi simo ba milioni nyo 2 milioni munya for about a year so tabirike byase kati 9 chobola bawane Uganda abayimbi twagenda ne basiri wala mu kibayita popularity chobola baba wane Uganda abayimbi betulina bali popular net bali famous okimanyi kwe kuba one ngomanyiddwa ate ngo ina sente Bob Wine letayo mulala atafukamira kuyango oli afukamira anti kugambi ye Bob Wine ngojeko Bob Wine go ticha jangu mbulira yo muyimbi Uganda ngamanyiddwa ate nga ina sente bala byatugamba ne mu 7 muyimbi naye agungire muri omanyi oyo wagenda nnyo mu ssabo baagenda n'agira kati oyo naawe muve ng'ayimba nsonga za mukubala tukyali ku nsonga za bayimbi kaye mbadde ekyakubuuza ng'okyambuulira ku bayimbi benkuwadde internationally ani gwenza okulikomendinga singa akasimu kadde kakubiddwa gwe either Wizkid oba Diamond kati ba rating out of 5 bonna ani gwosemba naye out of 5 from 5 to 1 Wizkid omuwameka 5 to 1 Wizkid muwenya omuwenya afali pupa oyo ali mu 3 ali mu 3 Diamond Platinum naye nsolo muwe why 3 naye Yami Alade abana tabava mu 3 kitegeeza nti Wizkid gwoba oli commendinga kwekyo kati bwe tujja mu Uganda tukitadde mu Uganda muyimbi kigwenzo okuba ambassador wa John Walker kuba Bobby Wine ye whisky asinga Bobby Wine wachi nabene Bobby Wine bese mbumbu bade Bobby Wine olaba nerinya tuyogera Bobby Wine nuclear ono yale kukabuloko si kule Bobby Wine no mwe kibina kye nale mo ki promoting achi promoting olanja ndo bachi ekigambo ti Bobby Wine okumuteka mu kibina kimana na kitereze teka ko kibina ekirala okay mbadde ngezako kubalaga nti how they love the guy tinomuletera obuchebachawe kitegedde nti mubayimbi wo toyinawo na muyimbi amachi ngayinza kugenda na brand ya John Walker batunulira endabikayo batunulire neisayo n'omulala gwendeta Uganda omumanyi ani Kenzo kitufu Kenzo okay. Because Kenzo omuteekaawo kati Kenzo n'amala ajja wano era kyemanyi ffe atugoba bw'ati n'alina nono the beautiful kati n'abeeraawo n'ayogera byayogedde kati Kenzo omusolo mu okupromoting omwenge ogwo kubanga naturally ne watuuka obutuusi bakyala omulaba nti nno kati Kenzo asobola okunywesa gundi whisky nga tomunywa Kenzo munnange Kenzo engeri aina experience mu mazika ago kitegeeza nti omuyimbi artist yali recognized internationally muyina omu kuba afuka politician alwa nenda sebo mutanyimba tegedde nti abayimbi bamuzibaneseti asigalanga muyimbi tegedde nti abayimbi bamuzibaneseti naye twogere kwa biri bokaboka singa tuwaddeyo nga bataano waliyo ne kamiliyoni mumwogereko oyo problem gyalina eri emu kwekyanga ate yagala biringa mustiri waya imide ate nokukyanga yes nete yazituukako zamutuukako naye character leta topic endala nabaddeawo wiiki ewedde ku Friday nefuna akasimu okuva ewa Mahalima n'amakula naŋŋamba balinawo olukiiko enkera ku lwomukaaga omwana we ng'amulemi bannange baba ali mannamakula yekibuloka wabavubuka wabasajja n'abakazi abali mu America abagala okufumbirwa bo yagala sugar mami mu America yes mama ali mannamakula bo yagala sugar daddy mu America are you promoting wait a minute bo yagala sugar daddy nedda songa wala songa no mono Maria oba